abalabi baffe mwenna nate tukomyewo ku Flashlight Uganda. Dr. Hewa Rogers ampadde era okuvunaanyizibwa okugenda mu maaso okumukwatizaako tubeere nga tugenda mu maaso nga tuwayamu mu ngeri ey'ekikugu. Twebaza nnyo okutugoberera obubaka bwonna tubulabye era n'obuwagizi bwonna bwe mutuweereza tubeeyanza nnyo bannaffe, temujja okwo. Olunaku olwaleero twongereza we twakoma juuzi naye nga tetunnaba kugenda nnyo mu maaso. Mbadde nsaba okweyanjula wayinza okubeerawo abatweyunzeeko olwaleero. Nze Nkonge Kiyini Kibi muzzukulu wa Lwomwa nga tusibukeyo Mbaale Mawokota. Nsomesa Makerere mu University nga ndi mukugu mu kannalulimi era amaanyi agasinga nga tugatadde mu kukulaakulanya olulimi lwaffe Oluganda naddala nga tuli mu kanyomero ak'okululembewaza. Si kyekyo Dokita? Kyekyo kyennyini nga tulembewaza okuba nga lusobola okwasanguza amagezi ag'ekikugu gonna ku buli mutendera gwabyanjigiriza. Akutte enkasi atukulembeddemu mu nteekateeka eyo yonna ye Dokita Kibuuka Balubuuliza Kiyingi. Lubaale w'omulamu nga bw'atasamirirwa mbadde njagala naye era ayongere okubeeyanjulira, ate bw'amala okubeeyanjulira agende butereevu ku ttu lyatusibiridde ku lunaku olwaleero. Seebu Dokita tukwandiisa. Webale nnyo Dr. Kiyini Kibi. Bannange mwenna abatulaba abatuwuliriza balamusizza. Kaka olwaleero Effallasiro lino ligiri wansi w'omutwe okwanjula ekiweesa bimiimo. Kakati bwe kuli okwanjula ekikulu wano kiri nti ekiweesa bimiimo oba kyekiki. Kakati ngenda buteereevu ensonga eyo okuginnyonnyola naye nga sinaba kuginnyonnyola kampite mu byangu ennyo kiki kye tugenda okwogerako. Ekisooka tujja kwogera kiki ekyo ekyampika oba ekimpise oba ekibadde kimpika gino emyaka 30 okutuuka ku kiweesa bimiimo kino. Nkimala ekyo ndyoke mbategeeze ebiri mu kiweesa bimiimo kirimu ebitundu 4. Bwe mmala ekyo awatali kulonzalonza ntandike okubalaga nga bwe tujja okukikozesa. Kyekyo saba webale naawe. Kaakati nja kubajjukiza ekisonjolo ky'ekimiimo ekimiimo. Mpozi awo simbawo kakati nja kasimbawo. Ogenze n'oleeta ekimiimo ekyo ekiweesa bimiimo ate nga yenteekateeka yonna bweri. Kiki ekikupika okulaba nti ovaayo n'omulamu ogwo era omulamu ogwo gulimu muzinzi ki ddala? Kakati awo kansooke simbulize ekyomusajja omu Omungereza gwe bayita David Cooper. Yawandiika ekitabo kye asomesa mu ssettendekero w'e Surrey e Bungereza. Ng'asomesa alina ekitabo kye yawandiika The Philosophy and the Nature of Language. Kati
sentensi eno emu yejagala okusimbuliza okugijja mu kitabo kirikyo. We have to admit, I believe, that there can be no way of identifying what a man's concepts are except in terms of the language he uses. Full stop. Conceptual ability is essentially linguistic ability. Hakinyinza okuteeka mu Luganda oba naawe nyambaako Dr. Kati awo agamba nti tulina okukikkiriza mu kulowooza kwange nti okumanya ebitegeero by'omuntu agambye mans yandigambye persons oba humans kubanga n'abakazi bateeka okugira omuntu ennaku zino tetwagala kukozesa bigambo biri ku basajja nti bizingiramu n'abakazi. Kakati ebitegeero ebyo okubimanya tetuyinza kukikola okuggyako nga tutunudde mu lulimi lwe lwakozesa, except in terms of the language he uses. Kakati ka he kano oteekako he or it or she uses. Kati nno n'agenda mu maaso n'akola n'awandika ne sentence endala. Conceptual ability is essentially linguistic ability. Twegendereze nnyo ne sentence eyo kubanga abamu naddala abaatuvoolanga nakati abakyatuvoola nti tuli awo wakati w'abantu n'enkobe. Ekintu ekyo kyantuukako ebugirimaani newankubadde nasomera ku nsimizamu wa musolo ow'ebugirimaani nga bwenja okukyogera oluvannyuma. Kaakati waliwo ababa baagala okututegeeza nti bantu bano babisi n'olulimi lwabwe lubisi n'endowooza yaabwe embisi. Twegendereze ku ekyo. Mu kaseera katono nnyo nja kulaga nti ebitegeero byonna eby'oku musingi by'osanga mu Lungereza, by'osanga ne mu Luganda, ne mu Lumbuti, ne mu Lukolomojjo, wabula ebitegeero bino ebirala bye bakenenula okuva mu bitegeero ebyo eby'oku musingi awo enjawulo bijjira. Kakati olwo ne kiba nti omwogezi w'Oluganda nsonyiwa bw'obeera owa bulijjo nga tomanyi Lungereza tolina kitegeero kya electron, akameemoona akadimekyo ky'Oluganda kyenzimbye naye nga ekitegeero tulina okukigira tekiriimu mu Baganda obwogezi bw'Oluganda. Nsonyiwe si Baganda ndi ku bwogezi bwa Luganda njawulo nnene. Kale nno bwe tubanga twogedde ku basic or fundamental concepts, sentence eno ntuufu. Otyo egamba tetuteekwa okukitwala nti ayagala kutuvoola kutuboola nedda ge mazima nga bwe gali. Kati ekyo nga nkimaze njagala okwogera ebitonotono ebintuusa ku kiweesa bimiimo. Okuweesa tucoin bimiimo mu bwannamunigina ekimiimo nabategeeza dda nti ekimiimo kyenkanankana ebintu bisatu. Ekisooka amakulu, mu Lungereza sense, meaning. Ekyokubiri ekigambo ekyo kyonnyini ekikozesebwa mu lulimi
baliwera Olungereza oba Olugirimaani oba Oluganda oba Oluswayiri. Ekyokusatu pegitosika. Ebyo ebyebisatu era nga bw'ogenda ne bwe kiba kutuusa kuva mu lulimi oba tugambe olumbuti n'okikyusa mu lulimi Oluchina. Kakati bw'ogeraageranya emiruko gino tekisiti zino ebbiri ekiba kyezifaanaganya ge makulu, ebigambo biba byawufu, sentensi njawufu, ebyawufu, naye amakulu gano gegagatta. Nabategeeza nti pegitosika bwe bubeera Lungereza, P ye precision, E economy, G generativity, I internationality, T transparency, O objectivity, S systemicity, C consistency, ne A acceptability. Ebyo twabikola dda twabiyitamu kwejjukanya. Kakati nekikulu ennyo basabo ne banyabo kyentuuseeko kyekyo mu Lungereza kyempise the periodic table of conceptual elements. Omwetooloolo gwa element ez'ebitegeero. Olw'okubanga ebiseera tetulina biwanvu nnyo, nja kuyita mu bwangu nti omweso guno table ngutuuseeko mmwe abaasomako ku kemiya nga mukyali mu ssomero, waliwo ekiyitibwa the periodic table of chemical elements. Kweganooba n'ebibinja groups oba ebikuukuulu okka wansi n'oba ne periods kwegamba emyetooloolo. Nze mu gundi eno ey'ebitegeero elementi z'ebitegeero ninamu emyetooloolo 26, ebikuukuulu 9 ebyenina. Kakati mu bufunze emyetooloolo kambategeeza emyetooloolo katugambe 10 oba 15 gisooka. Kyenjagala okubakuutira wano nti buli munnassaayansi, buli mukugu yenna, abeere looya abeere ki, bw'abanga mukugu, ebyo byonna byayogera biri ku musingi gw'ebitegeero bino eby'okugusinja 26 nze nina. Kakati nja kubategeezaako 10 ebisooka oba 15 ebisooka. Ekinnabungi quantity, ekityana quality, ekikula form, ekitegeezo proposition. Ebyo nno logic kweyesigamizibwa kannabyansonga. Okyo bw'ovaawo n'ogenda ku kibinja set, abaana kyebasoma kaakati mu giyita primary 2 oba primary 3 set, netugenda enamba degree, obuwanvu length, kiriraanwa neighbor, obwolekero direction. Kakati oyo nno ye mathematica kannakubala. Kakati bw'obanga ddala by'osomesa kannakubala oba bw'osoma, mbuuliraayo
ekyokumusinga ekirala kyendeseeyo. Kati bw'omala ekyo ekya mathematica tugende ku physica ne kemiya, kannamibiri ne kemiya. Ekitwala bbanga matter, enkyuka change, entakyuka non change, ekiseera time, amaanyi energy, n'ekikugubi twala bbanga material object. Ebyo byebiri mu physica ne kemiya. Munajjukira era bonna ababirimu nti nabiri byonna ebyemabega byemmenye biba bikozesebwa. Kugamba ogenda otuumako obe ozimbira okwo. Kati nno ogwo gwe mwami wazo hierarchy. Endowooza eyo yakina sayansi nnyo era neeno mu Luganda bwejja okuba tetulina kwenyoma. Hierarchy kiva mu Luyonaani kyenteese mu olwami wazo. Kino kisinga ku kinnaakyo nakino kisinga ku kinnaakyo. Okumanya nti si kijja gye tuli kakati waggulu bwe tuba n'ebika. Waggulu ddala ye Ssaabataka, wansi awo ye mukulu wa kasolya, wansi w'omukulu wa kasolya ly'essiga, wansi w'essiga ly'ow'omutuba. Kati nga Dr. Kiini Kibi bwankulembera gwa Mpimba ndi Muliga, wansi w'essiga lwe Lunyiriri, wansi w'Olunyiriri olujja mu bungi empya, lwansi w'olujja enju. Kati mu nju nze ankulembera ye Dr. Kikutobudde Ssekkadde Kiyingi, abeera Townsville mu Australia. Kwegamba endowooza eyo simpya. Kakati abadde kati eyo ndowooza ngwira yakiyo sayansi asoboka mu Lungereza lwokka. Nedda basobo ne bajjawo eyo ndowooza siina gwe nnenya akyalowooza bw'atyo, naye olwaleero kyembanjulira kyekyo ekijja okuggyawo endowooza eyo yonna mugigire mugigyewo. Abadde bakyalimu akakungu. Okay. Kakati ekisembayo mu bino ebisooka njagala kubategeeza ku muyiiya. Omuyiiya w'omwetooloolo gw'elementi z'ebitegeero yatendekebwa mu Bugirimaani ne Bungereza. Oluvannyuma lw'okuweererwa gavumenti eyaliwo mu kiseera ekyo eya Ssaabasajja Kabaka Muteesa II, yasomera ku nsimbi za Muwamusolo mu Buganda. Oluvannyuma n'agenda e Bugirimaani mu mwaka gw'enkaaga kati n'aweererwa omuwomusolo Omugirimaani emyaka 11 beddu. Yasoma yatendekebwa mu bisaawe bino: filosofiya, kanneyunira magezi, kannabyansonga n'emisingi gya kannakubala, logic and foundations of mathematics, kannamibiri ye physics, ne kannalulimi linguistics. Ozawo Dr. Osimba wakati ku nsonga eyo yennyini gye bakavaako nti abantu baffe abatulaba wano wembalagira nti omuyiiya w'omwetooloolo guno ate era nga yali mu mitambo y'enteekateeka eno ey'okulembewaza olulimi Oluganda alina enkizo, kubanga okusoma kwaffe wano
kutendeka abantu okugendera mu kkubo limu. Bw'oba ng'osomye busawo n'osoma busawo kutuukira ddala ku PhD mu busawo ng'ojjanjaba abantu, oba amateeka n'osoma paka n'ofuna Doctor of Laws ng'oli mu mateeka. Kati nga tomanya biri eno, kati kikukugira n'obeera nti tosobola kulaba kiri eno. Naye omukisa gwe twafuna ye mukenkufu ono okubeera nti newankubadde nga munnasayansi nga bw'owulidde bw'ayogera ebimukwatako, naye ate ne mu kisaawe ky'ebyennimi ate erina mukenkufu nnyo. Kakati awo Dr. Kibi nfunyemu okutyatyamu kutonotono kubanga abantu abamu bajjaganya ali awo nga yeekubira akadingidi. Ekinjogeza ekyo kiri nti sandyagadde muntu adde wali atandike kulowooza nti eri neesumaalikayo bwesumaalisi ekyo gundi ensolo ku kizigo kweri ekyo gamba eno gyendi n'eriyo. Naye kwegamba Dr. Kibi kyoyogeddeko nga weemulugunya ku ensomesa yaffe erimu okulambaala kyekino nti nze bwe nali nga nkola diguri ey'okubiri abagiriman gye bayita Magister Artium mu bufunze MA, naye kweganga Magister Artium batutte kyalulatini, oba okitadde mu Lungereza ye Master of Arts. Nakola amasomo asatu. Essomo ekkulu filosofia kaneyunira magezi. Eryo amasomo gano amalala gawerekera kubanga yo Magister Artium emala emyaka 5 ku 6. Teriyo Bachelor of Arts ebungere ebugirimaani. Kakati nze nga ntwala physics ne logic ne kannabyansonga n'emisingi gya kannakubala. Kakati ebyo mbimaze, kati njagala ngende ku kinyusi kyennyini ekituleese wano ewa mukulu Dr. Ahewa Rogers. Ekiweesa bimiimo wiiki eyise, wiiki 2 eziyise nekyogerako nembalaga nti mu Lungereza formulae for coining specialized Luganda terms. Mu bufunze term coiner kyekiweesa bimiimo mu Luganda. Kati nyongedde okukimyumyula era kino kintwalidde emyaka 30 beddu. Kati nkirina ekiweesa bimiimo kino kyekijja okutuyamba okulembewaza olulimi lwaffe Oluganda, era kyekijja okutuyamba n'okulembewaza ennimi endala zonna ezoogerebwa Abafrika ng'obadde oyagadde okululembewaza, lubeere Luswayiri, lubeere Luzulu, lubeere Lukongo, lubeere Lulingala. Kubanga ekikola ku Luganda kiba kisobola okukola ku Luzulu. Mu kikugu Dr. Kibi wakuguka mu linguistics. Kakati ekiweesa bimiimo kino kirina ebitundu 4. Nasobodde okukuŋŋaanya ennyingizo 3 mu 17 Lungereza Luganda. Ennyingizo z'obuwakatirwa obuwango kwegamba affixes mu Lungereza kubanga era nga bwetunajjamu okulaba mu maaso awo affixes zetulina okuzanyisa zetukozesa mu kuweesa ebitegeero. Kakati nze naddidde ez'Olungereza 317 nenzifunira eby'enkanonkano by'Oluganda
nze bwekiwulidde ekyo otyo. Ekitundu ekyokubiri ninawo ennyingizo entries 116 ez'obuwakatirwa bw'olugirimaani nze mwe nasomera. Lugirimaani Luganda. Ekyo lwakinkireese kyekiri kyetwayogerako wiiki ebbiri eziyise, oli bwe yambuuza nti naye ddala theoretical mechanics naasoboka mu Lungereza, theory of relativity nekisoboka mu Lungereza, kisoboka kiti ekyo? Omunnakenya yambuuzanga ekyo. Kati ne mugamba nti kisoboka kubanga n'ekitabo Einstein mu Lungereza bakiyita Einstein. Einstein kyeyawandiika nkisoma mu lulimi lwe lwennyini mwe yasooka okukiwandiika. Kali bwe yambuuza nti lulimi ki, nti Lugirimaani. Labalaba ensonyi ezaali awo. Ekitundu ekyokusatu nsobodde okuŋŋaanya ennyingizo 166 ez'Oluganda, obuwakatirwa bw'Oluganda 166 nebusonjola to define. Dokita mu bufunzi oyinza okutegeeza ku bantu baffe obukulu bw'obuwakatirwa mu kuzimba olulimi olw'omulembe. Kaakati tutandikire mu Lungereza lwe bamanyidde, anti okozesa buwakatirwa. Ate obuwakatirwa tugenda kubulaba era bwe tubadde tukozesa tebuba bungi nnyo, naye ate ebitegeero ndulundu na ndulundu byojjamu kugamba n'ebimiimo, kubanga ebimiimo byebibeerawo nga ababaka bwesiga bebadde bantu, ababaka abakiikirira, okukiikirira kyenjagala okwogera, bebikiikirira ebitegeero biri. Ogamba kyo kyetuyita okwasanguza ebitegeero ebyo. Obanga okirina ekyetegeero naye nga tokyasanguza mu lulimi, okutegeerako kuli awo munguuba kwa kibogwe. Kaakati ku nkoma ekitundu ekyokuna ninawo ennyingizo 255 ez'obuwango bw'Oluganda Lungereza. Kiba kitegeeza nti ekitabo eky'ekikugu ekya fizika oba ekya kemiya oba ekyamateeka oba ekisaawe ekya Dr. Ahewa bakiyita batya mu Lungereza, ekya Dr. Ahewa, sociology mu Lungereza. Bwaba sociology nze eno mugundi mu Luganda nkiyita kannabyakinywi. Bwabanga ddala ekyo ekisaawe kye. Kakati awo neero omwo kyowulidde ekiwaawaza amatu mwe muli obuwakatirwa kanna nebya. Kakati ekinywi kiri, ekinywi kiba society, kugamba ekinywi kyabano, ekinywi kyabali, ekinywi kyabantu, society kugamba webasanga nga bw'okirondoola ekigambo ekyo otuuka kukunywa, anti era ab'omukwano babeera ku ndeku, abanywi. Ekigambo sociology basebo ne banyavu kiva mu Luyonaani n'olula tegeeza bukugu,
mboozi kwogera. Socius oyo ow'omukwano kati ow'ekinywi kati n'abakola sociology batatugamba nti oyo sociology kannabyakinywi Lungereza ati sociology kikiya mwagala kuwona ebintu ebitangaavu. Basobo ne bannyabo ebyo byenjagadde okubategeeza ku kiweesa bimiimo awatali kulonzalonza. Ekiweesa bimiimo kino katulabe bwe kikozesebwa. Kati Dr. Kibi abeeko nabyo yalina ebibuuzo byagira ebyokulabirako, nze ntandike okweriga nabyo. Abanyabo abakugoberera abatulaba abali mu kibiina ndowooza singa kibadde yonna gye muli twalibadde tukubirako omukenkufu waffe mu bugalo, kubanga ettu lyatuleetedde ly'amaanyi emyaka 3 ng'alemedde ku nsonga ey'okunoonyereza na bino byatuuseeko. Sebo tukwebaza nnyo olw'amaanyi ago g'otaddemu. Mwebale kunsiima. N'ekirala kwe kukkaatiriza ku nsonga gy'oyogeddeko nti obuwakkatirwa ensonga nkulu nnyo mu kuzimba olulimi, kubanga abugira ddala mu nnimi zaffe, mu lulimi lwaffe Oluganda, nga buli kawakatirwa w'okabembeka wonna oba wategedde dda amakulu ge bagasse ku kigambo ekyo. Ate bw'akola ekintu ekyo kiba kitegeeza ekigambo ekyo okusinziira ku kifunzo ssanso egitosika, kiba kitegeeza nti ajja kufuna ebigambo bingi, kigambo kisigala kizaala kyekyo. Ekigambo bw'okijja obujja mu lulimi n'obugandawaze kigandawaze ngeri gye kivudde, kijja kuba kizibu nnyo kifunamu ebigambo ebirala ate nga si kitangaavu. N'olw'ensonga eyo nga bwansabye, njagadde mwokyeyo ku ebibuuzo ebisaamusaamu ku bigambo ebiri byetuwangaaliramu ebitali nnyo byamaanyi nnyo asobole okututangaazaamu engeri ekiweesa bimiimo ekyo gye kiyinza okutuyambamu okufuna ebimiimo by'olulimi Oluganda. Ekisooka Dr. Kingi nalyagadde oyinza kutuyamba otya okutegeera, kubanga ebiseera bingi nnyo bagenda ne baba nga basoma embalirira y'eggwanga, boogera ku byenfuna, abakugu ne boogera ku bigambo nga macroeconomics, ne boogera ku microeconomics. Kati omukugu nga ggwe wandiyambye otya abantu baffe okuba nti basobola okufuna ebigambo eby'Oluganda nga weeyambisa ekisumuluzo ekyo ekiweesa bimiimo? Kati ekyo ekya microeconomics oba microeconomics kati nga sinabona kukiddamu. Ekisumuluzo kino oba ekiweesa bimiimo kino kiŋŋenda okuwa abakugu abansinga obukugu mu bisaawe byabwe, kabeere fizika, kemiya, amateeka biki, era abakugu abo balina abali 15 era n'abalala bajja kutweyungako. Nze nja bwe namala okubalagirira nti kigenda bwe kiti nga mbaleka nga bakola mulimu gwabwe, saagala kubafuga oba kubakulembera, bo be bamanyi ekisaawe kyabwe. Enkizo gye mbalinako kaakati mu kaseera kano yakuba nti eno mu lulimi neegazanyizaamu, n'eno mu sayansi maze okubategeeza nti neegazanyizaamu.
mu science nkoma ku degree yakubiri mu Lungereza lukimandiise MSc naye mubeere mu linguistics mulinamu gundi degree eyokusatu eddala eryokusatu n'eryokuna. Kakati nga nziramu ekibuuzo kyo oyagala ekigambo micro economics otyo kakati kasitatu micro kyekikontana ne macro bwe nakolako micro ate tunagenda kuwakati okulala kakati economics yo tumulina twagamba nti kannabyanfuna otyo kannabyanfuna olwoba olina kanna nga kyetukozesa ebisaawo kannabya ebyo byonna ebikwata ku nfuna kannabyanfuna economics ekyo kimalayo bulungi amakulu ga economics gonna kubanga mu lugirima mu luyonaani eko gaba maka nomiya ebikwata ku mateeka amaka ebyenfuna akati kannabyanfuna nga kiwedde akati microeconomics naye kansooka nkikuddisa kyoko kinnyonnyole abatulaba n'abatuwuliriza ng'osinzidde eno mu Lungereza ekitegeero okirina okirina bwate wandibuuziza kitangaaze kati nze nvaawo nkiteeke mu Luganda kubanga kyototegedde ate onokyasanguza otya mu Luganda bwemba ntunulidde ebyenfuna otyo mba ndaba ebiri ku mutendera omugaziko otyo ogw'eggwanga lyonna oba duniya yonna ate n'oguli wansi otyo weebale nnyo kakati awo ojja okukkiriziganya nange nti olina ono economics ali mu butono n'oli economics macroeconomics ali mu bunene otyo kakati etteeka erifuga enzimba y'ekimiimo ky'Oluganda nsobola okugiwa mu ttuwazo formula naye sandyagadde kukikola wano abantu baffe abamu bayinza okuba nga bajja kutengererwa kira kutengererwa kijja kubakalubirira kakati kubakalubirira kakati micro kino kikwata ku butono economics byetugambye nti kannabyanfuna kakati microeconomics akyusibwa nga kannabyanfuna tono kiwedde tono ekyo kyekyenkanankana micro tono ekyo era ayigiriza olulimi kyayita combining form nti ekikula ekibiriwanya ekibiriwamya kugamba kutucombine okubiriwamya ekyo kiwedde awo nyimiridde kati mu kukontana macro otyo tufuna kannabyanfuna ddene ensonga yange ngimanyidde awo waliwo ne wano tutera okuwulira abantu baffe nga boogera ku zino entalo eziyinda ezo Ukraine, Russia ebitowulira Dr. Hebwa nga abyogerako awo n'abakugu abalala mu pulogulaamu
naye waliwo ebigambo byatatanga okweyamba naye kwegamba ffe mu Luganda naffe twalyagadde tugenda ebigambo byaffe nokolayo nga nokolayo ekyolungereza ekyo ekirimba kiramba tubikwatire wamu awo otyo waliwo bwe tuwulira awo nga nti cyber war, cyber laws, cyber space, otyo kati ebigambo ng'ebyo twandyagadde oli bwabanga mwami ahebwa ali wano akyaziza omuntu waffe mu Luganda babigire babinyumye mu lulimi naffe lwetutegeera obulungi ekyo basobole bannyabo ekyo nja kukiddamu ku mitendera gyennyini emisongofu bwe ntunuulira ebigambo ebyo byoleese Dr. Kirini Kibi byoleese ninamu cyber war law ne space kakati bino ebirala ebisatu nti war law ne space binyanguyira nnyo mu Luganda okubibabuulira war luba lutalo olwo lutalo ekyo kiyiye ekiyiye law byamateeka ebyamateeka space ebbanga kakati bw'obanga ebigambo bino cyber war cyber law ne cyber space eri mu Lungereza ebitegeero obirina naye nga tusobola kubyasanguza mu Luganda kyetwagambye nti olwo byetwagala okwasanguza mu Luganda si bwe guli kakati cyber kyolina okumanya basebo ne bannyabo mbategeeza kino ekigambo kino cyber kiva mu Luyonaani olukadde kitegeeza nkasi enkasi kakati ekigambo ekyo enkasi eyo noun tugambira awo kyerinnya enalinnya kiri mu kibinja kiri mu lubu lwa mwenda olw'omwenda eyo enkasi mu bwannamunigira enkasi mubuuni 10 kakati ekigambo ekyo era cyber kirina akawakatirwa nenna nekiba n'enduli kasi kati ekyo sandyakati kukigendamu nnyo kubanga olwo tuba tujja kukola gunju obuzimbe bw'Oluganda nga tuyingira ddala munda naye ekyo kiriku ekyo kanziremu kiri ekatala kandi tuukirize bwe nti olutalo kasi ye cyber war ebyamateeka oba amateeka kasi ye cyber law ebbanga kasi ye cyber space bw'ombuuza nti teeka ki lyokozesezza okuzimba ebigambo ebyo etteeka eryo ndisanze mu Luganda mu bigambo nga mukoddomi ne muwalajjana Dr. Kirini Kibi obanga bwetuva mu studio wano ojja kukakasa nti obuzimbe bw'ebigambo ebyo byentuwadde ebyokulabirako mukoddomi n'omuwalajjana obuzimbe bwabyo buba bwebikaga mu Lungereza F ye prefix C yenduli esooka ne C eyo eneyokubiri naye ng'ogiggumiza kakati kasi ne kabiri kwe kuseetula kuli kwe kunaanuula extrapolation kwe twayogerako
era omuntu atugamba nti ate tuleese Uganda luli awo lujingi tetulina we tutandikira oyo aba atukonjera okuyita kukonjera tugamba era nga bwe twayogera ku ntandikwa ebintu bino ebimu n'enteekateeka gye tukola singa kakati tuwoza tusemberedde okumaliriza Dr. Nabakomewo n'atuyitiramu waliwo yembadde nsigazaayo nga cryptocurrency crypto tycoon era okulya nga babikozesa nnyo ebyo bannaye tukanyigemu akati crypto tycoon wemba nkanyizeemu ngonzikiriza sebo tycoon abeera bijodolo naggagga bifeekeera binyonkondo crypto okukisa kakati crypto tycoon ngono gwe bakutte yabadde addukidde e Bahamas ebizinga biri eyo babe mu Amerika eyo babiyita Bahamas ensi za Amerika engatte United States of America zayagadde omubbi oyo omukuluppi oyo naggagga oyo abbidde abantu agambibwa okubba abantu mu cryptocurrency bamuzeeyo awere nembe negundi n'omusango ogw'okukusa ensimbi okubba banne ne mu Amerika eyo gye bali ababbi tebali wano wokka mu Africa kakati crypto tycoon oyo kigambo nno kijja nnyo wano nakiraba ebbanga teriri wala kakati crypto tycoon oyo yabeera naggagga kasi naggagga kasi kigambo kimu nti naggagga kasi bifeekeera kasi bijodolo kasi bwekasi ogenda ne ku bigambo katoliddako sabakulupya kasi tuleetayo ne ebiri ku byobulamu medicine nga ultrasound n'ebirala naye ndowooza obudde bulabika okuba nga butuuliridde empinga Dr. tukwebaziza nnyo ssebo Dr. Hebwa webale nnyo webalire ddala puroguramu eno kuteekayo enteekateeka eno Dr. Sekadde mu Australia Mwami Senyange tasobodde kutuuka obudde bumukutte naye bannaffe mwenna batugoberera tuteeseteese okuwandiikayo akatabo akatonotono kubeere nga mujja kuba nga musobola okuba nga abatali nnyo ku mutimbagano gwogeraageranya ku mutimbagano ate newali n'obeerako n'ekiwosomako n'obeera nga ogoberera bulungi sebo tweyanziza nnyo tutahebwa nate tujja kuba nga twongera okukomawo wiiki olw'omukaaga oluddirira olujja